Yokaana Essuula 14. Yesu n'agamba nti, omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi era ngenda okubategekera ekifo. Singa si bwe kiri sandibagambye bwe ntyo. Bwe ndimala okugenda ne mbategekera ekifo, ndikomawo ne mbatwala gye ndi, nammwe mubeere eyo nze gye mbeera, era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda. Tuyinza tutya okumanya ekkubo erigendayo? Yesu n'amuddamu nti, Nze kkubo, nze mazima, era nze bulamu. Tewali atuuka eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa nze mumumanyi, ne Kitange mwandimumanye, era okuva kati mumumanyi era mumulabye. Filipo n'amugamba nti, Mukama waffe, tulage ku kitaawo kinaatumala. Yesu n'amuddamu nti, Kasookedde embeera nammwe ebbanga lino lyonna tontegeeranga Filipo? Alabye ku nze ng'alabye ku Kitange. Ate lwaki ogamba nti tulage ku kitaawo? Tokkiriza nga nze ndi mu Kitange era nga Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbagamba mmwe sibyogera ku bwange. Kitange ali mu nze y'akola yennyini. Munzikirize nti nze ndi mu Kitange era nti ne Kitange ali mu nze. Oba si ekyo, munzikirize olw'ebikolwa byennyini bye nkola. Mazima ddala mbagamba nti anzikiriza alikola bye nkola era alikola n'ebisingawo, kubanga nze ŋŋenda eri Kitange. Era buli kye munaasabanga mu linnya lyange naakikolanga, Kitange alyoke agulumizibwe mu Mwana. Bwe munaasabanga ekintu mu linnya lyange naakikolanga. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Era ndisaba Kitange n'abawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Oyo ye Mwoyo amanyisa abantu amazima. Ensi gwe teyinza kukkiriza kufuna kubanga temulaba era temumanyi. Mmwe mumumanyi kubanga abeera nammwe era anaabeeranga mu mmwe. Siribalekanga bamulekwa, ndikomawo gye muli. Mu bbanga ttono ensi eneeba tekyandaba, naye mmwe nga mundaba, kubanga nze ndi mulamu nammwe muli babalamu. Ku lunaku olwo mulitegeera nga nze ndi mu Kitange era nga nammwe muli mu nze, ate nga nange ndi mu mmwe. Awulira ebiragiro byange n'abikwata, oyo yanjagala. Kitange anaayagalanga oyo anjagala, nange nnaamwagalanga era nnaamulabikiranga. Yuda atali oli Isukalyoti n'amugamba nti, Mukama waffe, ekyo kiri kitya gwe okulabikira ffe n'otalabikira nsi? Yesu n'amuddamu nti, Buli anjagala anaakwatanga ekigambo kyange era anaayagalibwanga Kitange. Tulijja gy'ali ne tubeera mu ye. Atanjagala takwata bigambo byange. Ate ekigambo kye muwulira si kyange wabula kya Kitange eyantuma. Ebyo mbibabuulidde nga nkyali nammwe. Naye omubeezi ye Mwoyo Mutuukirivu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, alibayigiriza byonna era alibajjukiza byonna bye nabagamba. Mbalekera emirembe, mbawa emirembe gyange. Sigibawadde ng'ensi bw'ewa. Temweraliikiriranga era temutyanga. Muwulidde bwe mbagambye nti ŋŋenda era ndikomawo gye muli. Singa munjagala mwandisanyuse nga ŋŋenda eri Kitange, kubanga Kitange ansinga ekitiibwa. Ekyo nkibabuulidde kaakano nga tekinnabaawo, bwe kiribaawo mulyoke mukkirize. Sikyayogedde bingi nammwe, kubanga omufuzi w'ensi eno ajja, kyokka tanninaako buyinza, naye nkola nga Kitange bwe yandagira, ensi eryoke emanye nti Kitange mwagala. Musituke tuve wano.